wabula akasonga akalala kakulu nnyo kubanga noani tulina obulwadde obutuluma ate ibtuliya bihi bihadha almarad kathiru min annas abantu abamu bagezesebwa nabo balina ekigambo kye bayita taassub. Taassub kitegeeza tokkiriza mazima illa ma jaa bihi fulano kujjako gundi gyayogedde. Ekyokubiri taassub kitegeeza nti gundi kyayogedde kyo gaba mazima, abalala tegaba mazima. Abadde biba byawukana ekyo kirala babegasse naye nze nenjogera n'olugamba nti ekyo kasimu kyayogedde kyenina okugenda nakyo. Naye bakusomera aya, naye bakusomera hadithi, naye bakusomera ki kasita kasimu ayogera. Eyo si manhaji ya salafu salih. Abantu abalongoofu abakulembera n'abali ku manhaji eyo wabula naam kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Buli omu tulina bye tutwala mu bigambo bye wa yurad, ate tulina bye tugaana. Naam, tugamba kino nedda. Ate minzaani entuufu kwe tupimira amazima naam muwafaqatul kitabi was sunna. Amazima kuba nti gakwatagana ne Qur'an ne hadisi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ala wafqi fahmi salafi salih, nga zitegeereddwa ng'abakulembera abalongoofu bwe bazitegeera. Kati oli ayinza okwekwata ku hadithi ng'abakulembera bagitegeera bulala. Abamu taraka al-amal bihi salaf, abakulembera abasinga tebagikolerako naye nagiremerako kuba alim fulan omumanyi gundi huwa alladhi qala bihi yajogedde. Naye ekyo gye abamu beetaaga okuyiga manhaji salaf, ekyo si kituufu kubanga naam omuntu oyo bw'omutadde mu ddaala lya bannabbi nti tasobya takola nsobi, ate nga bannabbi maasumuna min alkabair, tebagwa mu mazambi manene. Wa maasumuna fima yuballighun, mubye batuusa baba maasum ebigambo bya Allah, abakuuma temuba nsobi. Ekirala min as-saghair bayinza okugwamu mu mazambi amatono kubanga nabo baki litatahaqqaqa bashariyatuhum, okuba nti bantu kituukirire tukakase nti bantu. N'olwekyo ya mashara shabab la tataaswabu lirrijal. Naye bakugamba nti yasinga ab'ensi yonna okumanya hadithi, yasinga ab'ensi yonna okumanya fiqhi, ate ne bw'aba yasinga tayinza kusinga basooka. Ate era ne bw'aba yasinga mu hadithi tekiri nti buli hadithi yasinga ogimanyi oba buli irimu ekwata ku hadithi yakola ki. Oli ayinza okuba nga alina katundu ng'ate ye awo yayitirira ng'ono asinga okumanya ate awo tamutuuka. N'olwekyo bashababu da'u taassub. Taassubu tekkirizibwa eri kebeere masala mu nsonga yonna ya ddiini si ya ddiini. Obusiraamu obusiraamu tebukkiriza taassub.